agamba nti omusajja oyo olumu bamusanga ngeri omukazi amutwalira emmere amuweereza mu kikomera. Lady agamba lwaki omukazi tanviira agende wali omusajja nze bandeke wano mu maka gange. Abeero si bagamba nti nedda ndi linda tumali basanga nga bali mu masuuka. Omukazi atuuka ekiseera agamba abaana boono nammwe mulalu yayonooneka. Kitegeera senga wano mbeera n'omusajja osenga mundaba. Kati abaana batandika okudda ku sayidi yaani ya maama. Kati ono agamba abaana bano omukazi si yabazaala. Kati abaana bali badde ku sayidi yange ono maama bamulabye luvannyuma nga amakuziza. Kati ate bonna bampita mulalu sinyumyeko n'abaana bange kajjakiriza oli anyumye n'abaana be. Olwo oyo omwaka akawala kaali kagenze wa mukwano gwako. Kati obudde bugenze essaawa 5 kagamba taata obudde buno aba aliwa wakati saagala bakuzaawo ko kyekyakawonya nekasalawo kasuleyo eri kyekakawonyeza omugendo kebere mu jaketi omulimu akati oli n'akati gwakajjamu yali wakufa Januari naye yali agala kutabulya mu mmere agende nekino mikwano gy'omukazi egijjawo okuli aliawo bonna bagenderemu ekyalo kibuwe kwemalira nsonga zito buli omu bako nakantu akakutawaanya naye bako n'omuntu gw'ogamba nti mukama mpandaga omuntu oyo tambula. Oyinza okwesanga olumu emikwano gyo gyonna gy'oli nagyo ku mirimu tegikyakwagala oba ng'olaba tebakuliiko n'otambula ekyalo kyonna n'olaba tekikuliiko. Tambula onoonyeeyo ow'oluganda wo tuleme kusigalanga mu maziga bwe gati. Mbasaba bannayuganda tumanye nti Katonda atumanyi era abantu bakyatwagala si buli omu tyaba yakukyawo. Tuli mu maziga naye tufune essomo mikwano. Mukwano tokoowa kwogera n'abantu. Buli w'olabanga embeera ekuyitiriddeko mu nsi eno olinayo baganda bo, olinayo ensi gy'ova. Era nga we mulaba nti abantu bano n'embeera gye bagendeddemu batulese mu maziga, buli omu era nga we mubalaba balina abaabo era balina eŋŋanda. We yasooka bino byennyini pasita yamwagala n'amufunyisa olubuto n'agamba kanneesonyiwe ewaka omukazi ono akuze abaana n'adduka ewaka. Kati bwe yadduka ewaka ne baagala poliisi ebatereze battingane n'agamba no omukazi si kyamusobola kampasa omulala kwe kufuna omukyalo oyo omuto twazaddemu abaana abo. Kakati naye ekintu ne kimugenderako era obwenzi ne bukola ki n'ono n'abufuna. Adda ngamba embeera eriwo ne mukansolinga ne mugamba munnaye ffenna tulina amaka kyoba okola kakkana ojja kutereera mpola omukazi sooka omuviire wakiri genda opangise mukono kola bwoti naye n'agamba kyeyamaani n'amalira wange nzirukanga buddusi okudde eno nviire ewaka ewange abaana bange. N'agamba omukazi namugamba tutonde ewantu wano nange ngendeko mu kyalo we naalimira amapaapaali biki amatooke tutunde wano tugende tuzimba akayumba nera poloti endala gye nagula. Omukazi n'agaana mulumya omutwe obwenzi omukazi egye badde ennamba emu namba 2 kumukyayisa baana be namba 3 alina ekyana ekirenzi kyagamayo omukazi yakirogera ku bijja kibadde kirina ebintu ebikikozesa era kyayonooneka. Ne mwewunise nnyo ozuukusa namuzuukuse n'omugamba no ebyo si byagala bajja kukulaba bubi. Lwaki weewunika bwotyo? Naabe essimu ebadde mufuukidde ensonga buli ddakiika akuba ssimu naye nga tetumanyi gwayogera naye. Era bwe yajja nemugamba nti okoze bulungi okuleeta ensonga ezo n'otosirikireeyo. Naye kakati wenjogera nze sijja ziyingiramu olw'ensonga nti nina baganda bo be bakodomi bo abakuze. Kati ebintu ebyo nsikyayagala kubiyingiramu abo nga we bali. Lwaki mbakusindikira nti enkya olwaleero bwenvaawo era enkya bw'ojja okugira ki okwatagana nabo. Kati tandika okwatagana nabo ng'obudde ki bukyali. Nti tamuwulira. Ekyokubiri akolagana n'abantu be yamugaana okukolagana nabo. Ekyokusatu nti alina neba eyamukwana. Bwe twayita omuwala nanyonyola ensonga ze nga neiba oyo tamwagalangako. Naye neiba yalina obuzibu n'ayagala omukyalo ono muwala wange amukuumireko abaana nga bw'agenda okola ku makya abaleeta wano
n'amulekera n'ebyokubaliisa ye n'agenda bw'akomawo olw'eggulu n'agira ki n'abanona. Kale ekyo ne kinyiiza nnyo ki omwami byobimanyi abadde tandaga nga taata we kati abadde amanyi taata we yatya muntu omu ate yoyo agize eki afudde kati ate oyo talina wakutwalibwa okujjako nze okugira ki ogenda naye. Era mutabani wange abadde ajja nkubirako essimu kuba tubadde ba mukwano nnyo naŋŋamba ninawo ebizibu mu maka gange ne mukyala wange naye nkusaba ojje tutuuleko mu nsonga zino ngezezzaako ewa taata azaala omukyala tetukwataganye ensonga n'enzongerayo mu b'obuyinza tebannyambye aba gavumenti. Nsazeewo ensonga ngene nga nzigambako okwo aba famire mikwano gyange basobole okunnyamba. Ekyamazima saamuyamba era essaawa zino kyenkaaba neŋŋamba singa nagenda gy'ali osanga kino tekyalikoze eki tekyandibaddewo. Kugamba naye senga bwe mbanga nfudde mukyala wange yaba avuddeko okufa kwange. Omukyala ampisa bubi sisula waka bwe nsuzeewo nsula mu kisenge ky'abaana ne mugamba yi nga mutuuse wala. Omukyala mwenzi nnyo alina abasajja bangi ate abasajja abamu babalinaanidde nagamba abasajja bajja kunzita ngamba mukyala wange tutundewo omukyala yagaana ne mugamba tutunde tugabanire wakati omukyala yagaana. Yatuuse buli omu yamukoze eki yamwewuunyisiza kubanga si ye muntu gwe badde osuubira nti ojja musanga mu kino na kino na kino naye ebyo bibadde bimusoomooza. Kyemmanyi ne banne babadde awangala nawe bakulembeze banne ku stage kwavugira bodaboda babimanyi bulungi era twetutuula lusinga ne meeting njituuzaawo wennyini waakolera eri banne okusobola okubalaga nti asigwe weka n'omulala ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo sigwe weka naye olw'okuba nti n'omala nozembeera nonga olaba ne gundi yakoze bw'ati olaba ne gundi yakoze. Tuyige okuwuliziganya nti bw'ofuna ekikusoomooza kyalingako ne munno ate bw'oba omaze okusyalinga ne munno twala ensonga ezo zakuwadde nga zibadde nkulu oba tofunyeemu gwe kyobadde oyagala kubanga buli omu agenda awantu ng'anoonya bwenkanya buyinza okuba tebubadde ku sayidi yo naye nga wala bukoze eki abalala bujja kubeera ku sayidi za But